omuntu ayagala kuwulira nti Sebamala bwe yakuta omuzindalo yabadde awanda naye yadde awanda aleese eki mu kitundu kyo kasolo bw'aba awanda kasolo no yawanda nti mbaletera oluguudo lwa miliyoni 7 amazzi mbadde temutambula kati nyinagula edda zizo nzibawadde zibaterereze kuba mutambule okwo kwe kuwanda kwe twetaaga naye okuwanda okwokwewaana obwewaanyi ng'oyongera kutuguumaaza wabaddewo okugenda nga bagulawo enguudo ezaali badde zikolebwa mu sente gavumenti zeetuwa naye nga ebiriyo chairman avumirira mubaka chairman alaba abantu waliwo abantu abatambudde n'omubaka agamaze bano sibaagalawo bwe mba naayogera bano babale kuvaawo naye bantu ba mu disitulikiti ye kati abantu aba disitulikiti yo olw'okuba newanga gwe tokwataganye nabo mu ekyo naye obagoba kuki obagoba ate mu disitulikiti yaabwe watandise okuteekawo ensalosalo nti ow'omugombolola gundi tagenda mugombolola gundi obwe bukulembeze bwe twakulonderamu era bwe twetaaga ono omukyalo ono meeya Namayanja enteekateeka y'enguudo yakolebwa okimanyi nti oluguudo lw'omubalakisi yalugjako oluyingira mu balakisi mbu tiwaliyo kivaayo oluguudo meeya n'alugjako nanfunvubira eyo tiwaliyo kivaayo eyo tirugendayo naye singa wabaawo obuzibu nga twetaaga bali abasecurity baje badduke baje batuyambe kyo wakirowoozaako kituufu ekyo oba okonjira mukonjira kituufu sebo nga tudeye kamugundi oba buluki influence omuntu abeera n'ekifo ekisobola okwenfluencinga abalala kino sikyagala n'akyusa program zikyuka ekituufu ekyo naye ng'alowoozeza ku kintu ki oba yateekamu byabufuzi naye ate nze ndowooza amagye gatugasa ffenna ndaba bakola kuvaawo wakati wa luli olupya olw'emulago edwali bakuviira enteekateeka yali yakulosinga paka munda mu balakisi abapulaninga mu kusooka bwe bakikola naye nga waliyo ekivaayo kakati ate mu nteekateeka ey'ono bwaba wavaayo abantu abalimu omugaso tukolera bantu abantu bavaayo ate ba mugaso and the barracks itself is a service service gwe balamu nti waliwo ekizibu ekiguddewo naye nga balina okudduka bajje mangu bakole ki bakiyambe kate wateekawo ettima oluguudo lwabwe luki ebimotoka byamagye bibeera bya offroad bitambula bulungi bubinya yego okimanyi nti okuva awo ku koolaasi oyo wa highway okutuuka ku geeti ya balakisi sayidi ne sayidi eriyo abatuuze ekituufu ekyo kati ettima weba olikoze kubayo pdf ate olwo bano abatuuze abakulonda ab'ekitundu kyo ye okimanyi nti aba UPDF nabo bakuba akalulu balonda abasajja kakati gwe bw'oteekawo embeera ebakotogera golowooza nti baba naakulabamu nga meeya nti akatumwongere ekisanja meeya atugasiza wetutukira okulonda wajja kubaayo bapya nga babakyusa enjani kale naye nze kyemmanyi nti ebintu bwe bityo bikolebwa abakulembeze abatalina bigendererwa biyamba baki bantu so abantu betugamba abalonzi gye muli yonna twagala mubeere bawuliriza balungi mujjemu nti bw'oba walonda omukulembeze ssentebe w'ekyalo ng'enkiiko tezituula ez'ekyalo ate obubbi bweyongera abaana babasaddaaka amasabo geeyongera muteeke ku nninga ababuulire mutuuze enkiiko mupulaninge ku kyalo kyammwe ebizibu bye mulina n'ebyetaago n'abakulemberwa batandika okulaba bye beetaaga bateeke ababakulembera ku nninga weebale nnyo kino tokikoze kino tokyogerako kiki lwaki tokyogerako ng'ate kitunyigiriza lwaki ojja otugamba ebitatugasa ng'ate ebitugasa tebitugamba watugamba tukulonde gwe ttaala yaffe gwosobola otwogerera ebitukola ki ate biwali bigambye tobibagamba ate okomawo era bigamba ffe kati ffe tukole ki